Yes, live ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu ne tugamba ekyo kyokola okola ky'amaanyi ne nkugamba nti subscribinga onyige n'akade osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, tukyali mu mbeera y'okuba nti tujjayo abaana abali mu UAE oba kiyite repatriation era nga tugezaako pushinga eyo ensonga okuba nti abaana ab'enjawulo bakomawo ne bava mu nsi ezo nga kigambibwa nti olunaku olw'eggulo waliwo ekibinja ekyatuuse kirabika kyabadde kiva mu Riyadh oba mu Saudi Arabia era nga tusaba abaana ab'enjawulo nabo waliwo foomu etambula simanyi oba gwe waregistarinze naye waliwo foomu etambula eraga nti buli omu alina oregistaringa naye yonna gy'oli oba tonnagifuna osobola commentingawo negiku replyinga nayo. Yes, olunaku olwaleero si kyekibadde kindeese just mbayitiddemukko updates ezigenda mu maaso mu eyo ensi. Olunaku olwaleero amawulire agenda mu maaso ge ga musajja mukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba. Okitegeera omukulu Frank Gashumba taggwa mu mawulire. Omukulu Frank Gashumba yavuddeyo n'apostinga ekifaananyi ky'omuwala. Omukyala n'avaayo n'amutabukira olw'ensonga nti Frank Gashumba owasimuka Uganda guyinza oba tomanyi mbeera ze. Yavuddeyo n'abanga ayagala okutta obufumbo. Okitegeera ofumbo bw'abandi so omuwala yavuddeyo n'atabuka nagezaako kuba nti ayeegaana ebintu Frank Gashumba byagezaako okukola. Olunaku olw'eggulo olunaku olw'omukaaga omukulu Gashumba ono yavaayo n'ateeka ekifaananyi ky'engalo ez'omukyala ku Facebook okutegeeza abagoberezi be nti n'ateekako kye bayita caption nti mujja kukkiriza engalo z'omukyala ndowooza oziraba. Twali tuli awo osegera nga wayise essaawa ng'emu era ku Facebook kwennyini omukulu Gashumba n'addamu n'ateekayo ekifaananyi ky'omukyala n'agamba nti ekyengera kya Allah. Owulira kigambibwa nti Gashumba ono yataddewo ekifaananyi kino okugezaako okuwuddisa abantu nti yafunye omukyala oluvannyuma lw'emyaka egiwerako nga muwulu. So wabula kitegeerekese nti omukyala ono mufumbo okuva mu ggwanga ly'e Rwanda era ku Facebook yeeyita Rwanda Angela Sabrina. Owulira wakati nga bannayuganda bayozaayoza Gashumba okufuna omukyala, Angela asobedde abantu olw'ensonga nti yavuddeyo ku Facebook ye n'akuba screenshot eya Gashumba biri byonna by'azaakola. N'agamba nti can somebody explain to me what the hell is going on? N'agamba nti kwanza Mr. Frank Gashumba reply my messages. Angela oluvannyuma lw'okusindikira Gashumba obubaka obukambwe ku Facebook agiggyeyo kuba kigambibwa nti ebadde eyinza okutta obufumbo bwe oba okisegeera. Omukyala ono adde mufumbo so Gashumba nga wetumanyi musajja naye si mwangu musajja wa fujjo n'avaayo n'apostinga ensonga zino n'apostinga obufaananyi bw'omuwala ku Facebook ekintu ekijja omuwala mu mbeera n'abanga reactinze. Osegeera Projan Media TV fe tujja kuwa ebinaaba bigoberedde ku eyo story naye nga kigambibwa okuba nti essaawa zino Gashumba ta replying message za muwala oyo amanyiddwa nga Sabrina taziddamu olw'ensonga naye bye yakoze abimanyi ayinza okwonoonera omukyala obufumbo. Commentinga, likinga, subscribinga.